okuvaako mbannaffe aba Luba Events basobodde okuba ate nga bategeeza nti omukulu Eddy Kenzo bakyalemeddeko ku kibayogera. Omukulu Eddy Kenzo ebivulu byonna ebya Xmas oba mu season ya festive season talina kuba ate nga abiyimba. Abajjukira olutalo lw'omukulu gwe bayita Luba Events n'omukulu Eddy Kenzo obuzibu bonna bava ku festival eno yatandika 2019 nga tugenda mu covid awo neyimirira mu kati 2022. Eddy Kenzo bategeka festival omukulu Luba n'agamba nti lwaki tebampezange. Mu nsonga zonna abakulu basaba kiwandiiko era bagenza ku poliisi okuba ate nga basaba ekiwandiiko. Court order gyesobola okuba ate nga kooti gyeyisa poliisi giteekemu stampu batandika okukwata Eddy Kenzo yonna gyagenda okutegekera ebivulu. Aba Luba Events bwe bagamba bwe bati. Sooka owulire abamu ku baluba bagamba Eddy Kenzo tajja kuyimba. Chega Constance Rwanga ndi shares mu Luba Events tuwe tuziona ku CPS kubanga twafuna court order okuva ku gundi twafuna court order eyimiriza Kenzo police kati eri mu process kuteeka kiwandiko ekya court order mu nkola babadde bamuyiserera aje bamubulire kyekiri content kyeziri mu court order netalabiseeko batugambe nti aliwerwa gwanga netuyita ne bakubira manager we n'agamba nti ajja okuva sawa 5 tumulinze talabiseeko. Aya omukulu oyo yabadde ali ku CPS ng'ageze kufuna kiwandiiko ekiyimiriza ebivulu byonna ebya Eddy Kenzo. Nengolooza kisobola okuba nga Eddy Kenzo bamulemesa ebivulu ebyo. Olaba festival yaliwo okuva ku order from above. Eddy Kenzo yavayo n'ategeeza nti omukulu ono Luba byaliko biri bwe biti. Luba olw'amaanyi agamuddeno Luba contract ye gamba bweti yangulako show nga yangamba njagala kutegeka show ne mugamba sigenda kuguza show nze njagala kola festival nanze nkimugamba it is on record office yange ejjudde camera footage banaye it is on record ne mugamba njagala kola festival nanga kiba kitya ne nkimubalira munangamba kinene nzikiriza nkikolere bwereere okolofune mulinnya ne mugamba nedda ojja kumpa million 10 sobolo zikozesa mu rehearsal sobolo kuwa abaana bange bebadansa bebaani nga saagala sente naye nga njagala kikolenga kitandike ezo sente nazimusaba nti size nkitunda naye nazimusaba kubanga nina okuwono okuwoli okuwono sobolo okubeera netuwandika contract ya million 10 nampako million 4 ekyokubiri gavumenti yayita bapromota abali batadde sente mumayimbi ne bakompensatinga mpulira nti yaweebwa wakati we miliyoni 600 mwata bwabati yafuna 600 for sure ebinamu 5 yabifuna. Kitegedde Eddy Kenzo press conference yategeeza nti omukulu Luba gavumenti yamusasula naye yeesibye ku ssente. Eddy Kenzo omukulu Luba yavayo n'ategeeza n'ayogera ku bintu bino ombu Kenzo baali baagala kumutta n'abyegaana. Nsaba Abannayuganda bategeere nti ekivulu kino bwe byatandika mpandikidde Eddy Kenzo amabaluwa agasoba mu 10 with proof. Mpandikidde Eddy Kenzo ne mpandikira Eddy Kenzo okuteekawo embeera nti jangu tulabe ekyokola ki ekyokola ng'omuntu. Nze ne court order yagenza okuyita saabaddewo nabadde bweru wa ggwanga naye olw'okuba nti balooya bange baabaddewo basobodde okukola kyonna ekisoboka okulaba nga dinga Eddy Kenzo festival kubanga gwe mulamwa ejire erindeko we did not fail. Ongambe bwakomekereza nze nkomekereza teberezaamu just think about it. Omukolo gwe ndategeka omukolo gwe neeteerawo ekintu kyange kye nazimba Kenzo Eddy Kenzo festival kye yanguza nekwata ne sente zange nemmuwa okuba yine mundu ayina ebyo ebintu nze sibiina nze siina mundu nze siina kye nnina ye babanga bwatyo basazeewo kunsasula it is okay nze siina kye nnina siina mundu ati mutisa tiso muta agamaje agabadde gamukuma nze yagalese nze mutisa tiso kumuta agamaje agabadde gamukuma nze nagalese eyataddewo show mu mpaka nze yagikoze nze gundi mwami Musuuza simuyinako buzibu naye nze kye nninako obuzibu gwe mukolo gwange bwabanga bwatyo wasazeewo mayira manyi kijja kuggwa era kitegedde omukulu oyo gwe bayita Luba owa Luba Events bagenze nga bagala Kenzo ebivulu byonna ebya Christmas yonna gye bamutegese aleme kuyimba. Abaluba bagamba bwe bati ode mugamba obutaddamu kuyimba mu ggwanga paka nga omusagule mu kooti kutwamuwabira gumaze okuggwa. Yamenye endagaano ekyatweta okufiirizibwa sente nnyingi ennyo n'ebiringa ebyo. Kooti yalagira yamuga ntayimba
panga musango wedde naye kati poliisi tandise okuteeka ekiragiro kya kooti mu nkola abayise leero bajje ku ssaawa 5 naffe ebeko kitukaanyaako naye tebalabiseeko omanyi bw'ofuna court order poliisi erina ogikiryalinga police headquarters waliwo department ya legal department erina ogikiryalinga olwo ate erina gikiryalinga yakagikiryalinga kati sente sinza kukigamba kati banga mata eri before court. Abaluba Events bakyakambuwadde bagamba nti Kenzo tajja kuyimba. Court order abalimba agifuna kubanga ateekamu n'okwoza kwe okutanaba kuwulirwa so kati kitegeeza nti court order agimanyiko kubanga ne byafunibwa twafuna meeting naye ku Fairway Hotel naye tetwategeeragana bulungi kyova kati court esazeewo eteeke mu nkola ebyo court byalagira. Tugenderera ku ya business people tugenderera na bintu bitutadde biteeka mu buwandiike buli okola business n'omuntu ogenda mu contract ebeeramu akawunvu n'akagga bw'olina okugoberera omukubo watabigoberedde weekubira ndulumu ki mu commercial court naffe kyetwakola tugenda mu commercial court netuwulira bulungi neragira orders yakola court order ne bagiragira kati be tuliko kati poliisi enze kuteeka court order mu nkola. Kitegedde ensonga zezo nno okuvaako bannaffe abaluba bagamba ensonga zonna nga wezigenda okuba ate nga zitambula bakyalinze kiwandiiko okuvaako mu poliisi bagamba nti Kenzo court order yagifuna wabula ye yagiziimuula wulire bagamba court order abalimba agifuna kubanga ateekamu n'okwoza kwe okutanaba kuwulirwa so kati kitegeeza nti court order agimanyiko kubanga ne byafunibwa twafuna meeting naye ku Fairway Hotel naye tetwategeeragana bulungi kyova kati court esazeewo eteeke mu nkola ebyo court byalagira. Tugenderera ku ya business people tugenderera na bintu bitutadde biteeka mu buwandiike buli okola business n'omuntu ogenda mu contract ebeeramu akawunvu n'akagga bw'olina okugoberera omukubo watabigoberedde weekubira ndulumu ki mu commercial court naffe kyetwakola tugenda mu commercial court netuwulira bulungi neragira orders yakola court order ne bagiragira kati be tuliko kati poliisi enze kuteeka court order mu nkola.